ffe Banansi totubuulira by'abagenyi. Ffe tusooka oleete enfuga ennungi mu nsi yaffe totwala ssente zaffe zoonoona mu birala nga tonnaba kutulowoozaako. Kati awo wewali tabbu by'otugamba okufunamu bitono nnyo. Actually kati nabo tebakoze bano abaffe abaakuno balina gye babategekedde gye bajja okukoma yokka. Tebajja kutuuka eri ewaffe mu kiswera ofuna balina wokka nanti nze naggambye bano abakulembeze baffe balina ekizibu tebaagala bintu biri bantu balaba ebintu organically. Kati baba bamuzizaako ate kyawe kibalola bagye kigenda dipyegera gatulese mau naye gatulese Museveni kati Museveni ne mau Museveni aba akwata bendera eya Democratic Party ne NRM kano katutuuseyo ne kajja kuwooma kanso nkwaniriza ennyo okushoya ya leero kulabako essebo ngontwala kipi sokola tekubatuuliriza aji kifo ky'obbalamusa olunaku lwaleero nazuukusenga mpulira njagala kwewaanamu kwewaanako otyo ndeka neewaane mu kifo ky'okubuuzaako batuwuliriza wagedde bwe yakwewaanamu. Omanyi haji kankubuulire ekimu ku bizibu bye tufunye n'abantu bangi obuteerwanako kufuuka bannaggwano. Wano mu ggwanga lino tebatera kuwulira bantu beewaanyi nga bo be beekubira akadingidi. Omanyi abantu tebalina budde buwaana balala nabwe ekitogo bwe weewulira ng'oli naggwano weewaane ensi ekitegeere. Omanyi nti n'obulimi bukulu naye abalimi bwe babeera bamuyise ku mukola jjira mu kipikapu ekiddugala ekiriko obusa ebisaatisaati kyokka nga mugagga muzibu. Singa ayambala essuuti ennungi n'asiba ettaayi ne bamuyita ajja ayogereko eri abantu ne yeewaana. Olaba Ssekajja omuzannyi w'omupiira singa ye ne banne beewaanawaanako abaana baalitegedde obukulu bwa talanta eyo. Basebo ne bannyabo mundeke neewaaneko yenze luyimbazi nalukoola nina ebitendo nze nasoma nnyo ndi puliida ate nze ndi musajja mugagga nveeyo ekawempe mu basiraamu abagagga. Kigambo kikulu era gwe ssebo ne nnyaba eyo alwana okufuuka naggwano tozikiza sigala ng'olwana ofuuka ekyo sigala ku main lw'oliwummula n'okoowa olwo oliba olemereddwa. Ate nkujjukiza nti afuuka naggwano abaalina bataata bangi alemererwa abanfuuzi abamulekwa. Okimanyi bw'oyitimuka n'ofuuka naggwano buli omu agamba oyo omwana waffe oyo omwana waffe oyo bw'okola ebyabalemereddwa nga bagamba oba kitabani kyani ekyo buli omu akyegaana. Lwana ofuuke naggwano bw'owuliranga ng'osaanye okwewaanako weewaaneko. Omanyi ekinjagaza ennyo omusajja ono eyatuvuddeko Haji Abdul Nsereko. Haji Abdul Nsereko abadde ng'abeera proud nga bw'akwata kazindaalo amanyi okweyogerako obulungi naga nze nazaalibwa mu kibuga nze ndi waawano ndi stebon. Kigambo kikulu obufunyi abantu bwe bakulabira mu mbeera eyo naye gw'omanyi ewaffe eyo gye tuzaalibwa mu masoso g'ebyalo. Nze no si gye nzaalibwa njagadde kubeefaananyisonga mu nze kati abantu babe batera okugamba ye nno ffe bannakunkunya edda babbuga lyalabisi ebintu ng'ebyo. Omwana n'akula nga abantu balina okulafenyera ebbugga abantu abalina okuba ekyokulabirako kyabwe nga yeefeebyafeebya nagwa nnyo okubala nedda kyetaagayo abeewaanyi mu famire yammwe. Ekizibu abantu bangi balogo oweewaana kati batya abantu batya okwewaanako naye okwewaanako nako kulungi. Omwana n'akulengera n'agamba ddala bw'okola ofuuka naggwano bw'okola ennyo bw'osoma ennyo ofuuka bw'oti bw'obeera omulimi omulungi ofuuka bw'oti. Kale njagadde nnyo akatundu ako nkaleete gye muli bantu mmwe bwe mubanga mmwe temuli beewaanyi balungi waakiri mugule abeewaanyi ne bw'osoma mu byafaayo by'obusiraamu ebuwarabu eyo
mu famire babawananga ebika byabwe abalemererwanga bagulanga abayimbi abatontomya abalungi ne bajja okuwaana ebika byabwe abantu ne babyagala kigambo kikulu nnyo haji naye weebale kunkyaza nate olwaleero twogeremu obadde oyogerawo n'ogamba ndi wano ne nalukoola kuliida wammwe ekyo olumu kyandeeterako obulwa nagenda ne kilayanti wange tuteese ku nsonga nga waliwo obutakkaanya bwe twatuukayo gye twalaga nebaga ozze ne nalukoola buliida waffe ye yakitwala ndirooya waabali buli kiteeso kye naleetanga nga ndowooza akireese kuyamba bali kubanga kindabikira babi naye nafuuka puliida w'abantu bangi mu context eyo mwoyogeredde naye bannanga amazima gali nti siri puliidawo bw'oba tongulanga leka kundeetera mitawaana okay President tulipenda kupala kaso lero ensonga zetuyina ku tebo nyingi esebo zinandi agadde na Uganda ali ku radio aleke kusigala kyekimu waliwo akategekera kali mu ggwanga tuwulira naamu non-aligned movement wali eri watuusewo ku kisaawe ennaku zino kanso ndudde okutuukayo ndabira mu bifaananyi naye watemagananga mukene watemagananga mukene era bwe twali tugenda mu kyoggamu ekibuga ensi yonna yakyuka ensi yonna eggwanga wali wasuubirwa abagenyi okutuuka ebibuga byonna byosobola obikola ne bwobanga tewali bagenyi ate tusobola ate nze ndowooza yange nti kyalibadde kirungi bwe tubanga kuba obuntu bwe tufuna butonotono mu mikolo nga gino bwe giba gize nze ndowooza yange era kiteeso kyange nti singa tutambuza enkuŋŋaana nga zino n'emikolo gino mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga kwe kuba akafaananyi okuyooyoota okwo singa kwakoleddwa ekkoboko oba epalisa oba ajumani ne tugamba nti ebintu bino byakukolebwawa ajumani enguudo zaayo ne baziyooyoota ne tumanya nti ekyo kye tufunyeemu naye essente zisigala wamu Kampala ewa mukulu Sudiru okiraba ne buhoteri obuli awo kuba ebibala bye balowooza okuvaamu buntu butonotono tebugwa ku kinyusi kwennyini okwava okutandika kwa movement eyo kakati non-aligned movement first things first non-aligned movement muna Uganda ali kuli jajja wangali eruwengo ategeera kiki oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri eyatandika mu 1939 naggwa mu 1945 jjukira enzigwa ya Ssematalo owookubiri World War II yalimu okujja kw'amawanga gannaggwano abiri Russia ne United States of America jjukira America mu kusooka teyali mu lutalo olwo naye oluvannyuma lwa Japan okulumba Pearl Harbor n'ekuba America we baali kyekyavaako America okusuula bomu ku bibuga bibiri atomic bombs ku bibuga bya Japan bibiri Hiroshima ne Nagasaki awo yentandikwa y'okugugulana okwajja oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri wakati w'amawanga w'ebiwayi bibiri America ngeri ne banne abacapitalists ne Russia ng'ekoze kye bayita Soviet Union ogwali omutabagano gw'amawanga amangi agaali gakkiririza mu nkola y'obucommunism kyaleeta Cold War eyo yaggwa mu 1991 Cold War eyo yakula nnyo naddala oluvannyuma lw'olutalo lw'Abakoreya olutalo naye nga lwa bigambo kyabanga kiti
Buli ono bwe yakola atomic bombs n'akuba Hiroshima ne Nagasaki kyali kyantiisa eri Russia nayo neekola bomu ezaayo. Ono n'agamba agenze ku mwezi nabagambako olumu nti Amerika teyagenda ku mwezi nga bwegamba wabula baabizannya buzannyi. Oyo Armstrong ayogerwako ku mwezi ewoogerwa waliwo ebintu bingi ebiraga nti tebaatuuka ku mwezi naye waliwo propaganda nga buli kiwayi kiraga kyekisinga ne bajja mu ntalo wano mu Africa twali tetunnafuna bwetwaze amawanga mangi gaali tegayina bwetwaze kakati eggwanga eryasooka okufuna obwetwaze nga baddugavu bennyini beba Ghana Kwame Nkrumah mu Gold Coast mu 1957 tufuna independence naye ate mu Misiri Gamal Abdel Nasser ne banne baali baamamulako King Farouk ne balwanirira obwetwaze bwabwe wawe wagira crisis eyali ku Suez Canal baagala okugoba Abayisirayiri Abamerika Abangereza Misiri esobole okwefuga ne babuuza abannaggwano b'ensi eno mu kiseera ekyabaaliwo nga Kwame Nkrumah tukoze tutya ffe abatali ba communist abatali ba capitalist naye tuli mu lutalo lw'abana abanene kwe kugenda ne batuula Yugoslavia mu 1961 ekyo kyavamu ebyo ebyali byateesebwako mu kusooka bye baatuula mu 1955 naye mu 1961 we bakolera nani aligned movement nti ffe tuli amawanga agatalina ludda tetugweri nga bagamba twagala obwetengereze bwaffe twagala okufuna obwetwaze tukooye okufutubbalwako amawanga gano ageyita gannaggwano nga America ne Soviet Union ekyo kyava mu mikago ebiri egyali gikoleddwa USSR Soviet Union baali bakoze kye bayita Warsaw Pact ogwo mukago gwa kulwana neno America ne banne baali bakoze omukago gwa NATO onfuna bano ne bagamba ffe tukoze tutya ffe tetulina gye tugwa ne bakola nani aligned movement 1961 ebiruubirirwa byayo bya nani aligned movement byavaayo nnyo mu lutuula olwatuula Havana mu 1979 mu nsi ya Fidel Castro mwalimu ebiruubirirwa byavaayo bulungi nga bagamba ffe tulwanyisa okwongera okutusosola mu mawanga okutufutubbalako okubanga obwetwaze bwaffe bulinnyirirwa n'ebiringa ebyo era omukago gwa non-aligned movement gwakola kinene ku kulwanirira obwetwaze bw'amawanga agali tegannafuna bwetwaze nga boolabe South Africa nga boolabe Zimbabwe n'ewalala naye oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze ekizibu ekyasigalawo bakiyita neocolonialism sebo n'ennya bampuliriza kwe kubeera ng'eggwanga lirabika ng'eririna obwetwaze naye nga lifugibwa eggwanga eddala naye mu ngeri etali ya butereevu eggwanga eddala lifuga nga likuteekako obukwakkulizo n'ebyokugoberera nga bw'olaba wano mu Uganda bwe baatuleetera kye bayita policies zitugamba nti muggulewo ebyenfuna bakita liberalization of economy n'ebiringa ebyo America etufuga wano Bungereza neefuga wano Russia naye erina lwetuuka neebaako enfuga gyefuga ne China erwana tebaze kuga nti kati mukole kino tebagamba buteresi bakuwola ebbanja ng'oteekwa okuzinira ku ntoli zaabwe bakugamba tukuwa ebyokulwanyisa ng'oteekwa okuzinira ku ntoli zaabwe kati ogwo gwe mulimu omunene non-aligned movement gw'erina okukola ng'erwanyisa neo colonialism naye tesobodde kikola omanyi lwaki bwe yamala okulwanyisa bamagulumeeru ne bafuna kye bayita obwetwaze baakomaawo ne bawulira nga bawummudde ate ng'okuwummula tekuba kutuuka baalina okukola ebintu nga bino okusigala nga bayambagana mu mawanga ago nga bazimba enkolagana ennungi
Haji nja kugamba nti mu bbanga eryayita abantu abawangaddeko wano mumanye ekigambo kye bayita omucuba. Omucuba kyava Cuba. Abacuba beba mwane waffe omucuba yoyo ajja n'akola omulimu ogwo gubadde gukulemeredde okukola n'omupangisa ye n'agukola ebeeranga mission n'agumaliriza. Abacuba baasindikibwanga okuyambako okusomesa n'okuwa obukugu abantu abo abaali balwanirira obwetwaze naddala mu mawanga ga Africa oluvannyuma lwa Fidel Castro okuwangula revolution ye n'abeera nga yafuna obuyinza. Wano mu Uganda wano ewaffe Uganda yayamba nnyo abantu b'omu South Africa okulwanyisa obukabbulu. Abakulembeze nga ba Oliver Tambo baabanga wano n'abantu abaali nga bayeekera abakabbulu nga balwanyisa apartheid regime bajjanga wano ne bafuna okukugusibwa n'okubeerangawo. Kyonna ebyo byonna bibala bya mukago gwa non-aligned movement. So oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze twalina okusigala nga tukolera wamu mu byenfuna, twalina okusigala nga tukolera wamu mu kulwanyisa bamagulumeeru okumalawo influence yaabwe. Ekimu ku bye twalina okukola kunoonya nga kufuna amagi ag'amaanyi, ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga nuclear weapons. Byengeri gye twalina okukolamu okufuna obwetwaze obwa nnamaddala. Twalina okulwana okulaba ng'ebyenfuna by'amawanga agali mu non-aligned movement kuba kati olwaleero bawera 120. Kati abantu abo abangi bwe batyo bakyanyumyamu bunyumya. Okimanyi nti tebalina na kitebe we batuula. Era mbanja kubuza nti batuula. Nga bonogamba nti UN erina weetuula headquarters zayo. Tebalina. Kati kakalabizo bakakalabizawa. Beekisinkana bwe batyo. Mu mawanga gaabwe. Kati nga kati bazze okukisinkana wano mu Uganda omulundi ogw'19. Era bajja kumala baddemu era batuule bwe batyo. Omulabe waabwe endowooza omukulu ennyo bo gwe baali balowoozaako yali butaba na bwetwaze. Obwetwaze bwe baabufuna ne baggalawo. Nja kigeraageranya ne mu Europe balina omulabe gwe bayitanga Napoleon Bonaparte. Ne beegatta wamu kye bayita Concert of Europe. Naye oluvannyuma lwa Napoleon Bonaparte okumujja ku bukulembeze bwa France n'agenda mu St Helena oluvannyuma gye yafiira eyo mu 1824 amawanga ga Bulaaya galekera okwegatta awamu kuba omulabe waabwe omu yakola ki. Ekirala bo kye bayita okubanga beetengeredde kya bulimba nakyo era kya bukuusa. Tebeetengeredde kuba bwe bamala ne badduka ne bakima e Russia ne badduka ne bakima mu America. Era balinako oludda n'olumu bwe basalawo gamba nti ffe tuli basirifu tetulina ludda babeera balina oludda. Nja kwewola ku bigambo bya Archbishop Desmond Tutu bwe yagamba nti tosobola gamba nti sirina ludda nga emmese enjovu etudde ku mukira gwayo. Emmese ejja kuzuula nti olina oludda kubanga eri mu kunyigirizibwa ate gwe osazeewo kusirika. Olwaleero Uganda terina ludda mu nsonga eziri eri ku bafirisuuti. Egamba nti ffe tetunyega tetulina gwe tuwagira, tetuwagira abafirisuuti, tetuwagira abayudaaya. Naye ate mu nkola eya naamu non-aligned movement kyali badde nti baali badde batuula wamu ne balwanirira abafirisuuti nga South Africa bwekoze. Abakulembeze baffe bakoze batya mu mukago guno ogwa naamu olukiiko lwabwe lugenda okujja. Ekisooka simu eri kwongera okunnyikiza okukolaganira awamu. Naye abakulembeze baffe wano mu Uganda bwe baba boogera ku naamu n'ebirungi byayo byegenda okuleeta boogera mbuno tufunye omukisa Uganda okumanyisa abantu b'ensi eno ebyobulambuzi ebirungi wano. Bajja kusula mu hoteeri zaffe, badriver bangi bagenda kufuna emirimu, baweyitaazi n'ebiringa ebyo. Obwo obuntu butono nnyo si bwe waali badde oyogerako kuba ebiruubirirwa byabo bajjajjaffe bakwama enkuluma abaakola naamu baali balowooza ku bintu ebinene ebisukka kwawo.
baali balowooza ku bintu nga self determination, baali balowooza ku ebyenfuna ebinywevu, baali balowooza ku bwetengereze bw'amawanga ago aganampawengwa. Kanso wangi kati summit eno ngawe nga butugenda gikyaza gwe nange ne jjajja ali mu kyalo agenda ganyulwamu ati okuganyulwamu ekisooka nga ebyo byenjogeddeko bye boogera bituufu okumanya ebyobulambuzi nti weebiri wano kuba oyongera okumanya ku Uganda n'emulisibwa eri ensi n'egitegeera nti olukuŋŋaana gye lutudde. Ekizibu wekiri nti buli lw'obyogerako era ensi ejja kukutegeera nti mu Uganda waliyo abayeekera n'ebifo abayeekera gye bali. Era oli bw'anaamalanga okwogera nti newankubadde lina embeera ennungi enjuba eyitayo buli lunaku, naye ekizibu nti mu nsanja ezo abaali balambula mu kkuumiro ly'ebisolo baba balumbagana. ADF nga bwetera okwogerwako ekyalumba ekyo kijja kuvaayo, era abantu bajja kumanya nti Uganda gyeri nnungi naye eriyo effuga bbi. Tajja kwogera bwogezaako maawo munnamawulire bajja diraba kukuyoyota okuli mu kuyoyotebwa ekifaananyi ekiragibwa kati ku Uganda. Tosobola kufuga munnamawulire wa BBC wa CNN bw'aba reportinga, era ajja kubuulira nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu kuli mu Uganda. Oli ajja kugamba nti ye entangawuzi zammwe bajja kwongera ozinywa mu hoteri gye banaabeera. Kituufu, naye obwo obuntu era butono, tebugenda eri ku ntobo ku musingi gw'okukola non-aligned movement. Wajja kubaawo badriver abavuga emmotoka, bajja kubaako ke bafuna ku olwo, naye era oba oluvannyuma lw'obwo enkomerero ya byonna tujja kuddayo ku babbi. Ojjukira bwe twafuna kyogamu, bwe twamaliriza kyekyaliwo olunaku lwa leero. Omukolo ogwo gugenda kutwala ssente zitakka wansi wa buwumbi 140, naye tetulina ssente zikola electoral reforms. Minister wa Justice and Constitutional Affairs yagambye tetusobola kuleeta mateeka galeeta nnongoosereza mu mwaga agafuga ebyokulonda kuba tetulina ensimbi zino zaavuddewa zigenda kunyuunyuntibwa nga ziva ku z'omuwi w'omusolo okutegeka omukolo ogwo ogwa nnaamu. Oluvannyuma lwakyo ffe enfuga eyaffe tegenda kutereera kuba tetulina ssente zireeta nfuga nnungi, ate ng'eyo ye yalibadde kowa bwe tuba twagala okubukaza demokrasiya mu ggwanga lino. Kanso nyina kyendabye bannayuganda tebali positive ku nsonga ebisinga ku nsonga eziba ziriwo ezigenda mu maaso mu ggwanga. For example, ebigambo byogerwa ku luŋŋaanano bingi, teri munnayuganda batono nnyo abalaba positivity oba abalaba obulungi mu luno. Ndowooza naawe bw'otyo bw'oli bugamba temuli mu muganyulo mu lukuŋŋaana. Anti tebajja biraba lwa nsonga nze kennyini ayogera naawe mwannyinaze apangisa bupangisa ku luguudo olugenda e Salaama, bamugambye nti teeka pavers awo w'opangisa bw'oba oyagala okusigalawo ng'okola emirimu mu nnaku ezo. Naye anaakikola atya omukazi omwavu atalina ssente? Abakulembeze baffe oba bajega oba baamaalo balowooza nti bw'oba oleese abagenyi abantu bw'obasuule so nga ate n'embeera yennyini mwe tubeera kyabulambuzi okulaba ku nnyumba ey'ettaka. Ndowooza abantu baffe basobola okusigaza amayumba gaabwe togamenya. Tobayisa bubi olw'okuba omugenyi anajja bayisa abakulu mu nfuufu. Bakole enguudo zaabwe naye olwo yeffe bwe ziba ennyumba zammuli yeffe bajje balabeko. Gwolowooza nti bwe mukola olukuŋŋaana ettake bamenya ennyumba zaabwe enkadde, obujego obwenkanidde awo bwavaawa. Lwaki planning yabalemadda baagala kukyereza mu nnaku 3 babaganyulwe anti kyekizibu kyabwe. Buli lwe tuba n'omugenyi kati kankubuulire, nze bwe mba nvuga emmotoka ng'omwana wange atudde wano mu maaso bwe nsiba
bwensiba nkutwaleko tekirina bwa haramu bw'otuula emabega ebifo bwe bibawa ebiri nkikola si lwakubanga nti tiby'omwana wange naye saagala mulowoozesa nti bwe mba nfunye omugenyi olwo ye nina kumutwala ng'owaki owa wansi ti bwe tufuna omugenyi abaana bange sowaani tebaziriiramu omwana bwaba mmotoka mu maaso mulekawo n'atuulawo n'otuula wali ffenna twenkanankana ne dignity saagala omuntu omukulu lwaki tatuula mu maaso nalukola mpisizaamu amabweriki nasimbudde kawempe nkusanze bwayiisi tolina pulogulamu ton'omutwala kati nsibye tuula kifo kiikyo weekiri osigadde ng'okukkuluma nti nno lwaki omwana atudde mu maaso ne boodabooda enaamutomera aveemu adde emabega lwaki olowooza nti bw'oba ozze okunkyalira omwana wange ave mu buliri bwe omwana wange aleme kuliira mu sowaani ye omwana ajja kukyawa ki abagenyi kakati bw'onootandika okugamba nti tufunye olukuŋŋaana bannansi bagenda kutwalibwa ng'abatalina makulu nti ebimotoka bya kesisi ebigenda kujja bisaanyewo ebintu byabwe awo oba okubye bali ffe tusooka ffe bannansi totubuulira byabagenyi ffe tusooka sooka oleete enfuga ennungi mu nsi yaffe totwala ssente zaffe zoonoona mu birala nga tonnaba kutulowoozaako kati awo ewali tabbu by'otugamba okufunamu bitono nnyo actually ne byoyogera tosobola kakati kankubuulira sooka owulire kanso abasajja bagenda kulya ku Rolex n'ekikomando mu mawoteri anti egenda kuba fete nga balinga abali ku bituko bya Norway banjawulo njawulo kakati kankubuulire Kwame Nkrumah omulaba Kwame Nkrumah mu 1957 bamala okufuna independence ya Ghana yagamba eno independence ya Ghana teyina makulu bwebeera nga Africa yonna tennafuna bwetwaze abakulembeze ng'abo tetubalina kaakano twalibadde tugenda naye olowooza ki kye tugenda okwolesa eri ensi eno bwe tuba tuwogera ku nsonga ezo demokrasi waffe omulungi kiki kyoyogerako haaji ddala obukulembeze bwaffe obw'abannaggwano efuga bbi eki kuba okuviira ddala ku ntandikwa mu nnansi yesi musanyufu obikolera baani tali mu nsonga obikolera baani bwe tuba siffe njagala genda ku mulango weewaawo abakulembeze bano banaafunamu kadde ne batambula mu kulaba embeera bweri bajja ku streeti z'ekabowa ne kowino awe babategekedde we bajja okukoma kyova olaba bo abakukyaziza haji kankubuulire nakugamba nti waliwo kye bayitawo kyopayaz liability ewakaawo bwompita singa ekidaala kigwa mpaji n'enkompola omutwe nkuwawaabira wankyaziza ewuwo ompadde entebe nemenyeka omugongo naye nnyina kusigala we waakoze eki we wampise obuzibu bwe mbufunira mu lusuku nnyinza okulemererwa okukuwangula kati nabo tebakoze bano abafa abaakuno balina gye babategekedde gye bajja okukoma yokka tebajja kutuuka eri ewaffe mu kiswera ofuna balina wokka nanti nze naggambye bano abakulembeze baffe balina ekizibu tebaagala bintu biri bantu balaba ebintu organically kale ampuliza katugende mu kummula bwe tukomawo tudde ku agenda 226 ensonga nnyingi kanso